Endobeso. Kutenda mu mukaaga tunzifuru tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Chiwanuka. Wange. Jebale. Bampese kadima na mayanja kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Wange. Buzibu ki mutawaana ki? Why? Obuzibu eminanze kati. Zenga bwe manyi bampita Chiwanuka. Mvuga boda. Muri munabage sigumanyi. Wanji? Yaba boda tesinyangu. Ngabo manye yaba boda tesinyangu. Okay. Tuyita mbugo bibunzi. Mpulira. Nanyazala wange. Bamuyita mama je. Nanyazala wange. Bamuyita mama je. Omwaka oguwedde nga gugwako mu November. Namuwola ssente zange. Ssente zekinako zimanya abavuga boda. Namuwola milioni 2.8. 2.8. Kasente gakaali kangi. Ssente zaali nyingi. Okay, kati wali amanyi. Nga tonnagenda wala. Mama Jane onyazaala omuwala obeera naye. Era naye na wano waali. Waali. Okay. Ngabo omanyi nakuterezo kyakola. Okay. Kati ngabo omanyi fenna tewali yali amanyi ndi embeera ejja kukyuka. Ngamu obusente bwa milioni 2.8. Nga manyana abunziza ngera bwe yali na. Ekiseera kituuse tuli bubi tetuli bulungi. Ssente omukyala aganye zinga. Simanyi obakozesa advantage lwa kuba nyazaala wange. Naye aganye. Gwe mubanja agamba atya? Gwe mubanja ikitalina kyekyama nnyo kyayogerawo okugamba. Tubana azikuwa talina sayini eraga nti obana azikuwa batazikuwa kugamba ali anvuma buvumi kugendayo muba. Kira kasemo muba yanvuma buvumi. Sigamba nti oba ssente tazirina. Naye azirina emwanyi zonna azirina zijjawo zikiba bukiri mu lusuku. Naye tayagala kusasula. Ekitegeeza azirina ssente? Azirina ssente alina n'emwanyi zonna mwe lusuku mwe ziri ziyika buyisi bwezi. Omanyi omukyala okubeera ng'akuvuma buvumi tu ssente ezo. Mukoddomi we. Oba gwe omulumba bubi kyalyoka akuvuma. Wange? Nti oba omulumba bubi kyava akuvuma. Ndowooza abantu babeera bubezi na mitima mibi naye omukyala mubanjiza aganye. Nange n'ensalawo ne ngamba kamwanike. Lwaki tosindikayo omuwala we n'amubanja? Omuwala yagaana abeera wano alya nnyo kizibu ekisinga okubeera wano alya nnyo tewali ssente omugambo ogenda okubanja nnyina takkiriza. Ebyo ekyokulya oli mukazi wo ssebo olina omuliisa. Nina omuliisa naye kati tewali ssente naye embeera agiraba. Okay, kale katukuba oŋŋambye maama Jane. Maama Jane. Oyagala twogere naye akuwa ssente zo? Mwogere naye akuwa ssente zange. Kukambwadde oyagala ssente zo? Asasule. Naye lwaki tomusonyiyo obusente buno nyazaalawo? Sobola zimusonyiyo obusente nnyo singa gibadde emitwalo nga 2 n'alibadde nga leka mbeera ngiraba. Naye ezo milioni 2.8. Kale sirika. Nkulamusiza nnyabo. Kale nnyabo. Maama ndi ssebo. Omanyi mbadde ntandise mba ndi mukunywamu wano. Oli mukunywamu. Obulamu buli butya nnyabo? Obulamu bulungi mpozzi obuvu. Obwange si bubi kakati mama Jane. Kiwanuka tutumye Kiwanuka wa boda mukoddomiwo. Kali waka kano. Akamba kyoyo. Kakati Kiwanuka? Abadde ayagala busente bwe yakuwa milioni 2.8. Kati sooka ombuulire gwe akubidde ng'ani gwe. Atukubidde tuli ku radio wano ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki then twogereko naawe kuba agambye nti yazikuwa mu gwa 11 ate obusente bw'ababoda obumanyi. Kibadde kimwetagisa ogenda ku radio agende nga nangiriranga bwe yampola obusente kati nze ssente saawa zino sikola nzijjewa. Naye atugambye nti okola olina emmwanyi olina ssente. Bamugambye mbunnoogo babanja talya. Nze sinnafuna ssente sinnazifuna era bwe banzifunye ndizimwa benziba sizifunye. Naye ebbanga ddene kuba kati bw'olaba nti atunnyonnyodde n'atugamba nti ate omuvuma buvumi buli wakubanja. Nti nina okuvuma omusiru oyo engeri gy'obanja nazaalawo bw'otyo ate asusse nawantu ttena ku leediyo. Ale gwe lwaki maama Jane? Gwe lwaki oba weewola ku mukoddomiwo oba toyagala kukubanja? Saamu omwana wange. Wakubanja teguba musango. Njagala oyo kiwa alondeko kimu ku bibiri. Oba ayagala ssente oba akomya oba obuwoomi bw'omwana wange nkimanya awo. Maama Jane. Tukikwata empola tuli ku leediyo ku mpewo. Anti naye yagadde ku byampewo. Ye takimanyi nti omwana Awooma era singa malange yatawo matiyanyi padde. Kale tweyanza kakati maama Jane. Njagala tukole bwe tuti. Ntusaba okwata ssente z'omulenzi ono ozimuwe kuba yalina n'omwana wo.
Anti kati tukole tuti. Tebalina kyakulya. Ampo mwana wange. Anonyaba bomwa ssente. Omwana wange nanga amumpe. Gani gundi chiwa. Sebo chiwa. Amba ku bintu biri londako kimu. Obanku wa ssente. Oba ku bibiri oba otwala ssente oba otwala obwomi bw'omwana wange. Mama niyo tawambia mpome. Mama twagala wayinde muwala. Azimba kuba omwana wange muwoomu. Muwala otayagala kujja kubanja kubanza nali badde sije w'okubanja. Talina kyakola waka. Ayagala bwagazi kulya. Talina byamanyika ebyo byamusenge talina kyayina yadde. Kibwana chiwa. Wange. Tetwakubye ku nsonga za mu kisenge. Tukubye kwogera kubanja ssente. Anti mama omwana tasobola omukazi osaagala omuteeke mu bino. Otandise n'okumanyira. Mama. Kati akole bw'ati. Sente sigenda kuzimu ate n'omwana wange amukomeyo omusiri oyo embwa eyagala kumanyira. Tukakkane saagala mukulize bintu bya kisenge. Mama ajja kumpa sente zange ataata. Chiwa totawaana. Olabika tontegeera kanzije bulungi awo nzikuwera ivu. Owulira nkisebo nkuwonako olumu onsonyiwe lumu. Mama. Tukwegayiridde ebigambo byogera tusabikako. Halo? Chiwa. Wange. Hale mu kati muze mu bintu bya kisirusiru bya kisenge ngati bazze kubanja. Kati munaye yabitandise. Yalinga yayinga munaye sisanyuse webali nnyo webalire ddala sisanyuse. Sansa mujigenze gitya ne kadima namayanja ne ankukaboggosa ku 96.3 beat fama ekintabuli ky'omuziki. Namayanja obiwulidde nnyo kaboggosa obiwulidde nnyo munange kale Kadima Haji. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana namayanja bali batya. Je tuli mkwano. Amanya kitufu nze Haji Kasule Rashid ngambira wane kabwa. Mama mulungi. Mu butuufu kakati makati gaabwe bombi. Asidde mwana gwe banazaala. Omwana omulenzi gw'anazaala. Kubanga bonna empisa tebayina. Naye nga maama yandibadde akuuma ku kitiibwa kye. Nakubanga muntu wa kitiibwa nnyo hajati wuno naye tusigadde ndi Haji Kasule. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano mwebalo tuweereza. Kale mama. Bannange ekyo nga mama. Kugambye naffe tutabuddwa. Kubanga omuntu omukulu lwaki tobeera Musa. Ate n'abaana baffe abalenzi edda bawasanga nju. Naye ku ssaawa eno omwana olufuna omuwala tujjangu otukosezeeko. Bwe obuzibu omwana omusanze ali ne maama beekola ebyo nga gwogwa mu makangaago. Musaasidde nnyo. Sigadde najjati namponyekawo. Kimama kivuma. Wange. Kadima. Boss. Mwebale tuweereza dadi. Kale bambi. Onabeera bana basi ambasada wa Baluli. Kakati nze kyendabye Kadima. Eyo famire enfu nnyo. Era kakati oyo olaba onazaala. Okwewola sente ng'ogenda kuzinywa bunyumwenge bana. Oyo muvuka akkirize nti awoomi takiri tebagenda muwa sente ze. Bana bagemanya. Tusukkako. Ngenda kubanga nnyingirawo n'ennyimba ziri mu ende zisinga okwokya bampise Kadima. Namanja presera. Nange ankukabosano kuna kabulu from. Tubagamba for now nti musule bulungi. Owange nakachwa Wange obadde wepakula mmotoka ya baawo nosangamu empale ez'abakazi buli sonsomola obwakabi bugi kandabe kana akapinki kandabe kana akabbulu noddawo okeberewo wabulaba mu mmotoka nga tebuliiwo nabo leka bulazeewa nga teyabukuwa okolaki mubuuza tulina ababbi mu mmotoka babba batandise kubba birabo byaffe kiki ate kye babba wangulira obupale babubba emmotoka we nagitwala ku mazzi okujooza oba abaana abajooza be babubba lwaki empale zange twazimpeerawo ebisasane ebirimu Omanja Omukunja Nakachwa ne Amoto mu balanguzi musisimuka ku Beat Fama